Nze najja mu September maze muna making 6 months nakola mu emyezi 2. Nze najja mu gwa 8 nakakolayo omwezi gumu n'ekitundu. Nze najja mu gw'omunaana bannange n'omwezi teguweze naye nzunza ebiyumba bantomeza butomezi kale kwegamba embeera ya wano si nnungi wadde. Nze najja mu gwa 8 nakola omwezi gumu ne wiiki emu. Nze najja gwa 8 nkoze omwezi gumu. Tuli wano tutudde tuli mu butanda tulinga balwadde ba lufuba basirimu emulago. Batumalira budde bungi tebatusasula. Batutikke batuze ewaffe. Ba agent batulimba mbwe bbanga lye tutuula ano balisasula. Abudalo yatugamba asasula bbanga lyakoze eki lyokoze lyoka oba okoze ennaku 2 zeezo ze bakusasula. Amasimu gaffe bagatujjako tetuyina bweyogereso bwonna twagala okwogerako ne famire zaffe. Ate omutini bannange mutuyambe munene. Ate ne wogenda n'okola customer kangambe nti baleese omwana nga mulwadde muyi bamukuye ne bamumenya okugulu bawaayo omwana omulala. Bwoga oba balwanyire oba bakwatidde kaso bakurepinze oba bakoze bakwadde obutwa bakwadde obutwa oba bakumma emmere bagamba wegulire sente ku mmere eyo ne weebuuza wajja n'okwegulira mmere wajja kukola sente. Batu ababosi ababi batuseera babosi tukeri ne batubonyaabonya ne batudda wano bavuma gwe omukozi ne bakukuba. Bosi akuwaayiriza ebyo n'obigumira Katonda eyafudde yajja wano ng'agamba mulwadde ne babisirikira ffe abaana ne twesondasonda ne tumugula panado ne bigaana ne twesonda mu ssente ne bamutwala mu ddwaliro. Naye eyaleeta ekiteeso mu bamuze mu ddwaliro bamuuza Uganda ng'atamanyi kati ffe abaasonda ssente bamutuusa mu ddwaliro omwana n'afa. Mu kufa amaze omwezi mulamba kati bakamubika bagamba mbu yakafa kyokka amaze omwezi mulamba mu ddwaliro nga mufu. Batujjako n'emisaayi gyaffe mubaagalamu bamuwa omusaayi bujali mulamu nino mwati omulala bamuwadde obutwa bwe yazeeyo Uganda n'omulala yazzeeyo nga baana obutwa ne babosi basigala bawagira. Kadaama TV tukyeyongerayo mu maaso n'embeera ey'Abakadaama okugamba nti nno bagenda ebuwalabu ennaku zino naye emirimu mitono era ekintu ekyo tebamanyi kwe kiva. Bakadaama abo nga mubawulidde era mugenda okubeera nga mweyongera okubawulira bagamba nti gye bali bamaze ebbanga ddene nga tebakola naye ng'ate bayingizaawo ne bakadaama abalala balina problems okuva okulwala okubeera mu ndya mu kujjanjabibwa tebafuna bujjanjabi bulungi mu nsula era tebasula bulungi. Ekintu kino kyonna nze ngamba offices oba ne company mulina okyongera mu plan ne mu planning abantu betuleeta tugenda bakola tutya muntu walwala tugenda mukola tutya bw'aba afunye obuzibu tugenda mukola tutya. Kakati waliwo enkola eriwo nti ojja tebakyakutunda nti no bakutunza emyaka 2 oba omwaka gumu nga bibadde enkola akati ziri za mirundi 2 bayinza okutunda oba waliwo companies ezigamba nti nze njagala kagwira ogenda okole okomewo nga bwe bagambye nti enkola eriwo kakati companies ezimu zezikozesa egamba nti nogenda okole bw'ogenda n'okola ne bagamba nti no bakutuwaddeyo emyezi nga 2 oba emyezi 3 oba emyezi 6 obumala n'okomawo ku office. Kati bakadaama bano bagamba nti ebbanga lye bakomawo ku office awo tebasasulwa babagamba nti temukola era bo bagamba nti ebbanga ly'ogenda n'okola eri lye bakusasula so ng'ate bava e Uganda ne babagambye nti buli mwezi ogenda kufuna emitwalo 9. Kakati ogenda okwesanga ng'oba wabala nti ngenda kuba nfuna emitwalo 9 mu mwaka roughly obeera mu miliyoni nga 10 mu emitwalo 8 oyinza okwesanga omwaka guweddeko nga sente zo tozifunye kuba oyinza okukola mu mwaka n'okolamu roughly emyezi 6 oba n'okolamu emyezi nga 2 okusinziira bakadaama nga mbawulira bamugenda okweyongera okubeera nga mbawulira. Kakitegeeza nti aim zo z'oba wakola ojja kwesanga omuntu ali wano e Uganda ataakusinze
bw'ogendera ku ebyo nga bakadaama bye batugambye nti mu myezi 6 yakola omwezi gumu, mu myezi 6 takolangamu. Omuntu abadde Uganda atojja kwesanga nga ssente zaafunye mu bbanga eryo ate zisinga ggwe ali ku kyeyo. Ate olwo ne bateekako okugamba nti nno emmere gy'olya ku office olina okubeera ng'ogisasulira. Medication bw'olwala olina okubeera nga weesasulira. Bw'oba toweesasulidde bakwano bo oba mmwe nga mmwe mulina okwesonda. Kuba kibeera nti bwe kibeera ewange nga siina bwe naafuna omulimu nange nja kubeererawo. Naye tesobola genda ku mbeera yagamba nti bakadaama bo bajja kubeera nga beebeererawo mu mbeera ng'ezo. Kuba kati bwe mmala ebbanga eryo lyonna nga sifuna mulimu. Kitegeeza mba sobola kuyamba ku muntu eyanyamba. Kakati ate ne wabeerawo n'obuzibu bakadaama bwe baleese bagamba nti nno bakadaama abanene be batwala nga banene tebafuna mirimu era Abawarabu tebabaagala. Awo Kadaama w'abuuliza era nange wembuuliza, bw'obeera omanyi nti no abanene e Buwalabu tebali ku market, kati lwaki ate wo batikka ne bagenda? Kitegeeza omuntu bw'omanya nti no sayizi ye nnene nga bano bamugamba nti emyaka oba emyaka 5 temugyagala, muyinza okugamba bw'obeera ne kilo oba 8 oba 9 oba 10 totawaana kujja. Kijja kuyamba Kadaama ono asigale Uganda ayiize Uganda. Naye gwe bw'ona omugamba nti sayizi ye egenda, sayizi ye etunda, n'atuuka eri nga buli Muwarabu agamba awo omunene sirina gye mutwala. Kitegeeza nti ajja kuba talina mirimu, ajja kuba takola, ajja kuba agendedde bwereere. Kati Kadaama awo omunene mumuwulidde ng'agamba nti bagamba nti omunene tewali mirimu, baagala batono. Ye n'abuuza lwaki babeera tebabagambirawo initially oba nga bakyali Uganda, bagamba nti sayizi yo tetunda. Nga bw'onoogamba mu magye omuntu bw'obeera omumpi mu magye tebakuteekamu, gwe n'obeera ng'okimanyi nti ndi mumpi sobola genda mu magye. Kuba balina height ne bagamba nti twagala abantu bawanvu. Then n'ekyokubeera nga bwe balwala ne bagamba nti ate olina okulayira nga bakadaama bano be babeera nga bakukwatirako. N'ekyo ekintu ekibeera kikyamu. Gy'abantu eno ng'omanyi nti abantu bano bentutte, ne bw'oba ogamba nti kampani yekozesa abantu 4 naye nga bw'ojja okusobola okusinga bw'onoobeera n'abantu 100 oba abakozi 100 naye nga tosobola bakontrolinga. Kiragisa ne tubeera ne tubeera ne quality si quantity. Twetaaga cream si gamba nti nno twetaaga nga ekintu kingi nnyo kyotasobola kontrolinga. Nze najja mu September maze nina making 6 months nakolamu emyezi 2. Nze najja mu gwa 8 nakakolayo omwezi gumu n'ekitundu. Nze najja mu gw'omunaana bannange n'omwezi teguweze naye nzunza ebiyumba bantomeza butomezi. Kale kwegamba embeera ya wano si nnungi wadde. Nze najja mu gwa 8 nakola omwezi gumu ne wiiki emu. Nze najja gwa 8 nkoze omwezi gumu. Tuli wano tutudde, tuli mu butanda, tulinga abalwadde ba lufuba basiriimu emulago. Batumalira obudde bungi tebatusasula, batutikke batuze ewaffe. Ba agenti batulimba mbwe ebbanga lye tutuula wano balisasula. Abudalo yatugamba asasula bbanga lyakoze eki lyokoze lyoka oba okoze ennaku 2 zeezo ze bakusasula. Amasimu gaffe baagatugyako, tetuyina bwegereso bwonna bwonna. Twagala okwogerako ne famire zaffe. Ate omutini bannange mutuyambe, munene. Ate ne wogenda n'okula kasitoma kaŋŋambe nti baleese omwana nga mulwadde muyi, bamukubye ne bamumenya okugulu, bawaayo omwana omulala. Oba balwanyire oba bakwatidde kaso bakurepinze oba bakoze bakuwadde obutwa, bakuwadde obutwa oba bakumma emmere bagamba wegulire ssente ku mmere yo. Ne weebuuza wajja eno okwegulira mmere wajja kukola ssente. Batuwa baboosi ababi batuseera, baboosi natuuka eri ne batubonyaabonya. Budda wano bavuma ggwe omukozi ne bakukuba. Boosi akuwaayiriza ebyo n'obigumira Katonda eyafudde
eyafudde yajja wano ng'agamba mulwadde ne babisirikira ffe abaana ne twesondasonda ne tumugula panado ne bigaana ne twesonda mu ssente ne bamutwala mu ddwaliro naye eyaleeta ekiteeso mu bamuze mu ddwaliro bamuuza Uganda ng'atamanyi kati ffe abaasonda ssente bamutuusa mu ddwaliro omwana n'afa mu kufa amaze omwezi mulamba kati bakamubika bagamba mbu yakafa kyokka amaze omwezi mulamba mu ddwaliro nga mufu ne batujjako n'emisaayi gyaffe mubaagalamu bamuwa omusaayi bujali mulamu nino mwati omulala bamuwadde obutwa bwe yazeeyo Uganda n'omulala yazzeeyo nga obutwa ne basi babosi basigala bawagira